ofisi ya Lord Mayor tulina obubaka bwa miliyoni emu munsikirize mbu Ssaabasajja Kabaka wange Kanyamalobozi Mukama waffe Katikkiro ono atuuse Mukama waffe Katikkiro ono atuuse ensala yajanja Ssenyonyi Nambuuze tukakanya Amaloboozi Mukyalo yasigaza obudde butono nnyo kino saba webale nnyo pulezidenti wa FDC bannange kino ekiri wano omugenzi yakikolerera ekiri wano taata wange yakikola ki yakikolerera saba amaloboozi bannange gabere matono tubagirira abantu bano ekiri wano taata wange yakikolerera ate ekiri wano muto wange Nsereko ekiri wano taata wange yakikolerera ate ekiri wano muto wange Nsereko Hamadi sijja gamba nti bano bazze ku lwange bangi nnyo bategeeredde wano nti nange ndiwa wano naye naawe okikoleredde weebale nnyo weebalire ddala mwanyina miliyoni evudde mu KCCA baginkwasizza nange n'ensiima aba KCCA be bokka nabo abaakategeera nti nange ndi mwana wano ssebo obwedda abantu amabugo bagampisaako bagakwasa Muhammadi bagakwasa Muhammadi naye aga KCCA gaagano ngalina mu kaashi ng'omwana ale nnyo yes mulimu n'obubaka bwa Dr. Kano Kiza Besigye tweyanza nnyo tweyanzegesebo webale nnyo webale ddala olw'okuba ayogedde pulezidenti wa FDC nange ate pulezidenti wange mu kibiina waatuukidde naye owa Buganda ate ow'ekitiibwa eyakawummula emirimu emingi ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga nga bwebadde enkola abantu basazeewo nti abantu nga ggwe batoola salaamu kakati kukukeeredde jangu wano otoole ku salaamu naye totya jjajjange zaake yazaala abaana abamu n'ababatiza abalala n'abasiramula kyova olaba Nsereko akwata kiri Muhammadi nze nenkwata wingi eno kati salaamu osobola ogitoola mu ngeri eyange Mwanyiraze Nambuuze agerageza okuyigiza jjajjawe kunuusa bugolo ate nga takwatanga ku mugomba bakadde bange abakulembeddwa mukadde waffe Supreme Mufti ow'ekitiibwa Katikkiro muganda wange ate mukama waffe mu Parliament Right Honorable Ssenyonyi ow'ekitiibwa Edward Sekandi